gamba nti nno ffe tugenda mu muliro ne neewunya okujjayo nga tugamba nti Qur'an ekubagana ina contradiction era ndowooza bwe kiri kubanga mu ssuula ey'okubiri bagiyita Surat al-Bakara aya egenda kubeera ya 62 Allah yagamba ebigambo bino ng'ayogera ku Bayudaaya n'Abakristaayo essuula ya 2 mu Qur'an Surat al-Bakara aya ya 62 egamba ebigambo bino egamba nti innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan naswara wasabiina man amanna billahi wal yawmil akhir wa amilu ssaliha falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun nti mazima ababakkiriza n'abo Abayudaaya n'Abakristaayo n'Abasabirina n'oyo eyakkiriza Katonda mubo mubani mu Bakristaayo n'Abayudaaya n'olunaku lw'enkomerero n'akola emirimu emirungi bonna balina empeera yabwe abali mukama waabwe ye Yesu Kristo balina empeera abali mukama waabwe era bo si bakutya era si bakunakuwala kati mwetereze mumanye ffe gye tugenda kunakuwala mukama bawo mukisa. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu kati ne Joshua tumaliriza ffena tumbawo kati moderator singa ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde yonna gye musinzira okutulaba lunaku lwa Sunday the research desk tuba tuyingiddewo okwanukula obulimba bonna abasumba bwe basaasaanya mu bantu tugamba nti tulaba weka likinga sharinga subscribinga ku YouTube channel yaffe mu studio sirinzeka ndine mukadde waffe Sheikh Ismail Sematimba nga nsaba kumpere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina ne Sheikh Idi Lubega nga nsaba akumpere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja atandisa agamba ayitibwa Joshua Mutebi nga bw'obalaba ku pano yabwawo nti nabbi yagamba nti mujjana mulimu ebintu amatu byegatawulirangako n'amaaso byegatalabangako naye ate ekyewunyisa nti mu jjana mulimu abakazi naye ate ng'osobola okumufuna wali ennakasero ye argument y'omusumba ne aya endala gy'asembezaayo. Seekaidi naam omusajja omuwulidde. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Allah tumwebaza nga tumusaba Allah atwongere obulamu obulungi tusobole okusomeserezaamu abaddu bano kubanga abantu bangi omala kujja ku mikutu n'olyoka otegeera mu butuufu tebamanyi beetaaga kusomesa kitegeeza abantu bano tubasomesa tukyali balamusaba Allah atwongere obulamu. Allahumma amin. Kagurupu ako mukamanyi bulungi ko kennyini kekakuba n'ekitabo ekigamba nti Allah wa Qur'ani mulala ne Katonda wa Bayibuli mulala naye ate olwaleero amaze n'ajulira nti Allah ali omu. Era kagamba message ye kale gy'ayagala okuyisaawo agamba nti naye wa mujjana oba wa mu ggulu kati ng'amakulu ajulira nti mu butuufu Allah yagenda okumuwa ejjana yagenda okumuwa eggulu. Allah atali wa Bayibuli. Naye nga buli gyamukuba amagye amavundu naga nti oyo mulala simwagala simumanyi bino byebituufu kwegamba n'obujulizi naye era abujja mu Qur'ani obulaga nti agenda kuyingira ggulu singa abadde mu kitabo kye singa abaddeyo n'obujulizi bwonna nga kiyitibwa Bayibuli yali badde abalaga nti abalokole balaga wano naye mwana wattu olw'okuba nti tamanyi tuzze tumusomese. Aya gy'asomesa Suratul Bakara aya ya 62 seeka gisomera awo abasiraamu. Katutandikire wali watandikidde. Yatandise akulembeza hadithi nti mu jjana mulimu ebintu amatu byegatawulirangako n'amaaso byegatalabangako. Bakolinso ekisooka 29. Kati n'agamba nti ate abakyala abatusuubizibwa mu jjana tusobola n'okubajja wali ennakasero. Anti kaakati enkola yaabwe era ogimanyi kubanga ne bwe kuba kuwasa agenda n'agwira omwana w'abandi ne babeera mu bwenzi n'amukunkumulamu abaana ne bafuna n'amalibo mu kamwa naga tugenda kutukuvuza bufumbo kwegamba ekigambo kyayogera tugenda kutukuza bufumbo naye aba ajulira nti mu butuufu tubadde mu bwonoonefu ebbanga lyonna kati bagenda butukuza kati yenkola yaabwe ekisookera ddala ekyokugamba nti ye abajja nakasero nakasero awo ebikolerwawo bingi era mwewuunyiza nnyo 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 nnyo
bakati botwogera ku kitundu kye nti abaana abawala abafumbirwa bagibwawo kakati bw'aba ng'ate agenda kuwasa ng'ate abajja nakasero nze mwewuunya manyi nzirayo ku kitabo kyabwe kiri kye baakuba ne bagamba nti bayibuli allah wa qur'ani mulala ne katonda wa bayibuli muki mulala gwe bw'oba ogenda okuwasa ojja kwani ojja ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba ojja ku yesu omuwulu kubanga yesu yagamba nti muyigire ku nze bye mukola ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima kati ate yali talina mukyala ate gwe oli mu byakuwasa wali badde nga tobeera na mukyala ofaanane yesu gw'oyita mukamaawo kubanga ebyokumuyita mukamaawo nabyo omwesibako bwesibi kubanga oli yali musiraamu ate gwe toli musiraamu so ekyo ekigambo ky'oyogerako n'ogamba nti mubajja wali na kasiro ey'ensonga nnafu ekyokubiri layini eno gye yasomye mu bakolinso njagala ogisomaawo abaddu babeere nga bagitegeera bulungi biidhinillahi taala tugimusomese bakolinso ekisooka 2 layini ya 9 wagamba naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna katonda yabitegekera abamwagala nsonga eno nkulu nnyo ne hadithi weeri kyobula nadde nzirukidde mu hadithi ensonga eno nkulu nnyo olw'ekkumi naye ffe katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'abitegekera ebya katonda kaakati bw'abanga yabiteekerateekera abamwagala kye bayita okwagala katonda kye ki kuteeka mu nkola ebyo byakwagaza okole kwanza katonda wo kikyakwagaza kubanga osoose n'ova ku bubumbwa bwe yakutonderako kitegeeza ogenda omujeemera kubanga allah yatugamba mu qur'ani ba'udhu billahi minash shaitani rrajim surati rum aya ya 3 n'agamba nti fa akim wajhaka liddiini hanifa fitrata llahi allati fatara nnasa alaiha la tabdila likhalqi llah dhalika diinu lqayyim walakinna akthara nnasi la ya'lamun allah agamba nti n'olwekyo gwe omuntu yolekeza amaaso go ng'onywerera ku ddiini entukuvu ng'okwo katonda kwe yatonderako abantu bonna walakinna akthara nnasi naye abantu abasinga obungi tebakimanyi kwanza osoose n'ojeemera katonda wo n'ova ku bubumba bwe yakutonderako n'otandika okuteekawo enzikiriza ezitaaliyo era kuba kati weeziri naye nga weeziri mu bukyamu tezirina na byawandiikibwa kubanga naawe okakasa ni butuufu ndi mu bulokole naye teriyo nabbi yali mulokole kati biri by'osoma n'ogamba nti katonda yabiteekerateekera abo abamwagala okwagala katonda tomwagala bwagazi ndi nze katonda mwagala n'omubbi ajja kuvayo akugamba nze katonda mwagala okitegedde naye abamwagala be bakola byayagala ekimu ku byo tolina kuva ku bubumba bwe yakutonderako tubalabira ku bikolwa byabwe basi si bigambo kyova olaba nti buli yenna yeegunjizaawo ekikye ekyo kiba kikyo ate waliwo ekyakatonda kati abaagala katonda be yateekerateekera bateekwa okubaako ne kwe batambulira omusingi ng'omusingi bwe busiraamu teriiyo nabbi yali mulokole ate nga gwe musingi gwammwe ne tubuuza nti kaakati bino baabijjawa era nga nfundikira kapaati kano akasooka tewaliiwo alina layini oba mu bayibuli oba kitabo ki nga katonda agamba nti omuntu obubumbwa bwe namutondera ku bukulisitaayo oba ku busamize okitegedde oba ku bulokole so katonda be yateekerateekera abo abamwagala bateekwa okwagala ebyo katonda byayagala byebiriwa tolina kuva ku bubumbwa birinda itaala hadithi eyo mbadde njinoonyaako ne wano ayinza okuba nga yasomye bakolinso 2 ng'oba oli awo asuubira 2 mu bakolinso bokka naye ate munnange eyo hadithi namba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagituwadda ng'ayogera ebigambo bino qala allahu taala ng'atutegeeza nti allah yagamba addat lilibadi assalihin ma la ainu ra'at nategekera abaddu bange abalongoofu ebyamaaso gaabwe bye gatalabangako
wala udhunu sami'at wadde amatu gaabwe bye gatawulirangako. Mu riwaaya endala wala ya'lamuhu malak al-muqarrab, era nga tewali wadde malayika eri okumpi ebimanyi. Wala nabiyyi mursala, wadde nabbi eyatumibwa Katonda. Allah yekka yabimanyi, yabiteekerateekera abakkiriza abalongoofu. Ekyewuunyisa omusumba nti ate ebimu ku ebyo Allah bye yateekerateekera abakkiriza mu jjana mwe muli abakyala be balabako wano ku nsi. Hadithi eyeba ekyakola amakulu seeka. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتنا مينا بتوبينا كدوا TV تنويلا بيلا. It is Islam for all. Tuagala muna batulabana batugobera bana sharinga. Abana gina ku YouTube yonna ne mukisinga nayo musomo guno mugwongereyo. Kitwagala abantu bavemo. Ebintu ebikyaba kaluubiridde. Olidde kati onakimutawanya ku kaluubirirwa kutegeera. Mutebene ka gurupu ke ndabye ka Mulumba Adamu ka Ivani. Tegereka bulungi ebibatawanya buli kimu kutegeera. Nakujjamu malala gansi. Bwe banaategeera ne bavaamu amalala gensi bajja kujja okudda mu busiraamu nga baavula. Lwaki ge mazima gokka agali ku mwaliro gwaki gensi nga bannabbi bonna tebalina kye baasoma kirala okujjako obusiraamu, era nga teri yenna agenda kuyingira jjana okujjako nga musiraamu. Aya mutawanya gye tugenda osembyayo inshallah Suratul Bakara ebyabakyala simanyi Allah yabategekera ate mubawasa mubalaba mubasanga enakasiru. Kisooka kansookere ku bakyala. Abakyala Allah yali aboogerako yabaga nti zuyina linnaasi hubbu shahawati mina nisaa'i Suratul Imran aya 14. Ti byebimu ku byewunda byaki byensi tuli ffenna. Era ne Bayibuli yennyini ekakasa nti ku bimu ku bigenda okuki webibeera ebyewunda byensi bino byobadde oyagala kuno ku nsi ojja bifuna n'ebiri muki mu maaso ga Allah byotalabangako. Kwegamba zino sample kwebyo byogenda okufuna mu jjana, naye ate waliwo ebyo byagenda okuwa nga amaaso tegabirabangako n'amatu tegabiwulirangako. Kitegerekese bulungi. Kasooke muwe ekyokulabirako. Somerako mu Zakariya 9:16 agamba bw'ati 16 agamba era Mukama Katonda waabwe alibalokola ku lunaku luli. Kati bano baba yerokola dda. Bayibuli gyetikka emugambo ebyokolokoka byako ki byakunaku luli genda mu maaso ng'ekisibo ky'abantu be, kubanga balibanga amayinja ag'engule, kubanga balibanga amayinja ag'engule agayimusibwa waggulu ku nsi ye, kubanga obungi bwe so nga bungi, okuwooma kwe so nga kungi. Eŋŋano erinyiriza abavubuka. Eŋŋano eyo gyeri ku nsi kuno tetulina ŋŋano tugirya, naye n'eri kiki gyeri kyokka ate mubakolinsi agambye ebiriyo tetubirabanga. Kati ono kitegeeza kugambye nga ntandika beetaaga kupolishinga bupolishinzi bategeere mubiri eri waliyo neki n'eŋŋano tugirabako tugirya. Tegerekese bulungi genda mu maaso. N'omwenge omusu gulinyiriza abawala. N'omwenge gwennyini gwe banywa olwaleero gwe balemerako gyeguli, ate n'abawala nabo kiki gyebali. Kati kyenkugambye nti bano bagulamu kukola ki kutegeera buki kupolishinga bupolishinzi. Webana amatunda amaluma bapolishinga ne bajja ku mustawa bajja kujja mu busiraamu nga baavula abo. That is Allah waliba abasaasidde nnyo n'abawa hidaaya. Kati kyategeeza Bakolinso yalimba abantu nti ebiri mu ggulu Katonda byategekedde abantu amaaso tegabirabangako. Nze nga sina kugenda ku bya Pawulo, nze nsookera ku Yesu. Ye kennyini Yesu
yesu nsomeraku mu 2 mu matayo 26 29 26 29 ate yo yejja kukola nnyo 29 agamba bw'ati agamba yesu atya katulabe oba ddala tetubirabangako naye mbagamba nti sirinywa n'akatono okusooka leero ku guno ogubala ku muzabbibu mpulira okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omujja owulidde awamu nammwe mu bwakabaka bwa Katonda. Okitegedde nti kuno ku nsi kuliko emizabbibu era bajjamu ebyokunywa ne banywa naye gyebiri bagenda ate kubinywera nate kituufu tubiraba bye bategese. kakati ono yeetaaga kupolishinga ate ajje yeetereeze ajje mu busiraamu ng'ayavula abitegeere buki bw'anaamala obitegeera Mutebi Ivan Mulumba mugenda kujja mu busiraamu nga mwavula nga mmaze obitegeera tegerekese bulungi ngenderako mu Isaaya kangendeyo essula ya 25 Isaaya 25 olunyiriri lwa mukaaga Isaaya agamba bw'ati agambe tuulire layini ey'omukaaga era ku lusozi luno Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyessava mpulira embaga ey'omwenge omuka wangi embaga ejja kubaako omwenge nga muka ey'ebyessava ebijjudde obusomyo ey'omwenge omuka ogusengejjeddwa obulungi ebyo byakoki ku lunaku luli ng'ate Mukama yennyini yagenze mu jjokooni neyeekeja ateeketeekera baki abantu be kati ate kuno ku nsi omwenge kiki bagunywa kweguli kasokezeyo ku yesu yesu yagamba ku nsonga y'abakyala kati ozeeyo ku bakyala kuba yesinga omulumi omutwe nti nennakasolo kiki gyebali sooka ongendereko mu kitabo kya Matayo essuula ogenda kusoma eruwa 25 sooka ongendereko mu kitabo kya Luka mu Matayo 18 Luka 18 agamba bw'ati Peetero n'agamba nti laba ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera n'agamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba omukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ate aweebwe mwali. Peetero n'agamba Yesu nti laba ffe twaleka ebyaffe byonna ne tukugoberera n'abagamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba omukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ate aweebwe nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja agenda kuweebwa emirundi n'emirundi obulamu obutaggwaawo emirundi n'emirundi nga mwe muli n'abakazi yesu yagamba emirundi emeka bagenda kuweebwa emirundi emeka kubanga najjo emala n'agyogera emirundi yagyogera naye mu Matayo kanzireyo otuuse mu Matayo essula ejja kuba ya 19 onyirwa 28 n'olwa 28 Yesu n'abagamba nti mazima mbagamba nti mwabangoberera mu mazaalibwa ag'okubiri omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye nammwe mulituula ku ntebe 12 nga musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri na buli muntu yenna eyaleka ennyumba oba baaluganda oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana oba byalo olw'erinnya lyange aliweebwa emirundi 10. Olabye wagyogedde 10 nga bamuwa bino byennyini byabadde nabyo ku nsi bagenda kubimuwa emirundi oba alina omukazi omwo bagenda kuwa abakazi 10. Allahu akbar. Genda malayo olunyiriri era alisikira obulamu obutaggwaawo eri mu bulamu obutakola ki obutaggwaawo mu butaggwaawo 10 kusinza ku Yesu kati obatunulira kugambye mudda kujja mu busiraamu nga mukoze ki nga mwavula ebbanga lye munaamala nga mutegedde ne mutuula wansi ne mutuwuliriza ne mutukwata tujja basomeseza bwereere ekisingako obulungi Ivan Mulumba
nawe Mutebi bwe mbadde ndabako ne ttiimu yamwe nga yemwali muwulize bulungi kati mbakowuka kujja mu busiraamu kubanga ebintu mubisoma bimukoze eki mwewunzise mutereere balinga binyira tugende mu maaso kyewunzika nekirowooza nti gwe atambula ateredde ate gwe yeewunzise ndowooza akasonga ako Seekaidi tukaveeko laba otya ensonga yawedde dda Seeka agitemyetemye bulungi naye lwakuba mulimu abantu abaligenda okutegeera nga bamaze kuyingira kabbuli saawa eno bali mu tulo naye bw'alimala okuyingira kabbuli lwagenda okujjukira nti ekyamazima mbadde mu tulo. Omusajja Seeka ndowooza baabasomedde Suuratul Bayyina abatakkiriza bagenda omulimu. Omukulu n'agamba Ivan nti erabika Qur'ani yekubagana n'asoma Bakara aya 62 n'asooka agikuba ebigo ng'agisoma bw'agikuba ekiyitibwa ebigo. Kansooke nsome essuula eno Seeka nzikiriza kubanga boogera oluddi kya makanisa gaabwe manye engeri gye bakyasoma ya Saruna kaakati munnange bakyawejjesa aya tebazitereeza anti guno omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagala toyagala oli forced basoma ya Saruna n'okwogera olulimi lwe kyova olaba bwe toyinza namuwulira ng'ayogera ku lulimi lwa Yesu kyova olaba Yesu yagamba nti banzisaamu ekitiibwa kyakomemwa naye omutima gwabwe gundi wala kati ayitana yadde okugegenya ku bigambo bya Yesu bye yayogera mu lulimi lwe naye ng'agamba ye layini eri gye yasomye mu Bakolinso nti abaagala Katonda kaakati ate Yesu amuyita Katonda we kakati gwe bwobanga ne Katonda we tosobola yadde okugegenya oli forced okwogera luno olulimi oyagala toyagala just tukutereeza butereeza bwe tunogaa ntoddamu kubamba ogwe ya Luwarabu. Aya egamba inna alladhina amanu walladhina hadu wannasara wassabiina yagambye wassabiina wassabiina man amana billah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan yagambye wa amilu falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Seeka nsaba otandikire ku aya kati olisanga ka vidiyo anti omusomesezza kati gatakola bulungi ajjako edetiga atereze addemu abyogere balowooze nti yasoma. Audhu billahi minash shaitani rajim. Allah yagamba nti inna alladhina amanu mazima abakkiriza ogwo muteeko n'aguteekaawo walladhina hadu n'abayudaaya ogwo muteeko n'aguteekaawo si bwe kiri Seeka wannaswara n'abakurisitaayo nagwo n'aguteekaawo waswabiina n'abasabbiina nagwo n'aguteekaawo abasinze ebitali Katonda. Kati akakosoka kano man amana billah eyo bwedda condition la hawla wala quwwata illa billah ya malaga suma kwegambe ndi bonna singa bakkiriza baso kakati ate ffe tunoonya likes mumunoonya likes ffe tunoonya kusomesa kituufu muntu ategeera amazima bino si bya luba lunene. Allah zaateekulula emiteeko gino inna alladhina amanu abo n'abateekaawo walladhina hadu n'abayudaaya n'abateekaawo wannaswara n'abakristaayo n'abateekaawo waswabiina n'abasabbiina n'abateekaawo n'abateerawo condition man amana billah mubaalikkiriza Allah anti tebaasoma kati n'erinnya Allah tayinza ddira bawaawo yataddewo Yesu ssebo mu bigambo kaakati ate bulijjo ogamba nti Allah tomwagala kaakati ate wataddewo Yesu ng'oyagala okutegeeza abantu nti Yesu ye Allah kati kwegamba ebintu obivuluga buvuluzi tola wansi osome Allah abateereddewo condition emiteeko gino gyonna gyazaateekulula tegereka bulungi. Allah agamba nti man amana billah mubaalikkiriza Allah kati oyo takkiriza Allah yamugaana abamufaanana kagurupu nga buukalaba temukkiriza Allah tegereka eno aya nga zitugiyita na kungulu kubanga Allah agamba nti inna alladhina amanu mazima abakkiriza be baani era Allah bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba nti ya ayuha alladhina amanu suratu Bakara aya 28 ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza
idkhulu fi silimi kafa 2:8 muyingira mu busiraamu mugwere mukati oyo mubuuzi oli musiraamu yajeema toli musiraamu kitegeereka bulungi walladhina hadu n'abayudaaya kitegeereka bulungi ekisookera ddala ono si muyudaaya baasigalira just mu bigambo kuboogerako bwogezi seka wange kkiriza nzireeko aya gy'okulembeza yesu ya ayyuhalladhina kaafa amakulu waliwo abeeyita abakkiriza nga tebayingira mu busiraamu akyasamira lwaki allah abaleesa yesebu abateeka mu miteeko gino bw'obanga okakasa oli mukkiriza idkhulu fi silimi olina kaafa kuyingira mu busiraamu yingira mu busiraamu oggweremu kugula okumutotoke eno gandi ate eno sayidi eno nsamirakokko sayidi eno ate neŋŋenda ate nensinza ku yesu ate sayidi eno ate nembeera ate ndi musiraamu allah abigaana kati omuteeko ogwokubiri allah agamba nti walladhina hadu n'abayudaaya tegereka bulungi kyova olaba mwe muli ku byammwe bali abayudaaya si bye baliko yesu bamukuba amajama yesu bamagi mavundu kubanga bo bakakasa mu mitima gyabwe nti teriiyo mukyala ayinza kufuna lubuto nga teyegasse na musajja bino ebyamagero byammwe tebabikkiririzaamu naye ng'ekituufu kiri nti yafuna olubuto Mariyamu nga teyegasse na musajja yenna n'azaala omwana ow'obulenzi ayitibwa Isa. Ekyo abayudaaya bakiwakanya. Abayudaaya bakiwakanya. Bayagala n'okumutta. Baagala kumutta. Tebamwagalagako. Gwe genda obuuze kanisa y'abalokole mu Bayudaaya eri ludda wa. Bwe banga enzikiriza nga bwe mukulembeza Abayudaaya. Era bw'owuliraako ggwe ayogedde ku Bayudaaya. Ayinza obutogera ku Bayudaaya ani yabatonda. Kitegeeza nti oyo Katonda abatatuukirire na kutuukirira. Taboogerako tabamanyi. Abamanyi bulungi. N'agamba nti Allah ayogedde ku bakulisitaayo. Abakulisitaayo ani yabatonda. Ekyokubiri kyenjagala ono ategeere bw'awulira akagambo obukulisitaayo. Allah tagambangako nti obukulisitaayo y'eddiini entuufu. Kati Allah yayogera ku bubbi. Obubbi bwafuuka ddiini. Allah yayogera ku bakyala. Abakyala baafuuka ddiini. Kyova olaba Allah akuteereddewo condition. Inna alladhina amanu mazima abakkiriza nga weyita mukkiriza. Naye nga tonnayingira mu Busiraamu. Walladhina hadu n'abayudaaya wannaswara n'abakristaayo wasabiina. Abasabiina abo basinzanga muliro. Ibyo singa beesigamiranga nnyo ku muliro. Allah abakuŋŋaanya bonna n'abagamba man amana billah. Mumwalikkiriza Allah. Tegereka bulungi kubanga Isa ye gwe mwesibako yakkiriza dda Allah. Mu suratul Imran nga yataanumwemu yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba nti inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Mazima Allah ye mukama wange, ye Katonda wange, ye mulezi wange. Gwe muba musinza mu kusinza Allah hadha siratun mustaqim. Gwe n'omwawukanako n'oganze ngenda kusinza Yesu. Yesu tagambangako nti Katonda. Kitegereka bulungi? So munzikirize nsooke nkome mu kapaati awo naye nga ye aya enyuma okulambulula osobola okugirambulula ennaku oba mwezi mulamba ng'osomesa busomesa bano wannaswara abakulisitaayo eryo erinnyamu abaali eyita bw'oba nga wasomye Qur'an Surat Maida. Kitegereka bulungi? Mwe abaali eyita kyeweyita ku nsi kye tukuyita oba tugimusomere seeka. Kitegereka bulungi? Naam, Surat Bakara aya yakumeka 82 Maida 82. Maida 14. Allahu akbar. Kubanga ayinza okulooza Allah okukyogerako yakibatuume. Ensome aya yennyini. Ne mwabo abagamba nti baani abagamba mazima ffe tuli bakulisitaayo twatwala endagaano yaabwe. Weebale nnyo. Kitegereka bulungi? Kitegeeza gwe weeyita omukulisitaayo ne bw'oba otambula mu kibuga omwo n'ogamba nze ndi mubbi abantu batandika okuyita omubbi. Naye ekintu kye weeyita Katonda tagambangako nti eddiini entuufu obukulisitaayo. Kyova olaba Allah akuteekawo n'agamba nti man amana billah. Condition y'amaanyi eyo. Waliwo omukulisitaayo akkiriza Allah taliyo naye ng'abawa obulamu. Yabagabirira wano mu COVID mmwe
ne mumala ne mumukuba amagye amavundu bano. Yesu awonye endwadde n'alemererwa okuwonya covid. Naye nga lwaki yeeremererwa okwejja ku musaalaba? Ate Yusufu najja naga mumpe omulambo gwa Yesu. Sebeera malayika yalabikirako Yusufu mu kirooto bw'osoma 2:13 ng'emugamba nti twala omwana n'ennyina oddukire e Misiri kubanga abanoonya omwana okumutta bafungizizza. Yesu teyasobola kumanya nti bamunoonya. Ekitonde malayika n'ekitonde Yusufu ne biddusa gwe bayita Katonda nga n'amuyigga okumutta kitonde kinne. Seeka wange ayo giwulidde omusajja agizanyiddemu. Ekisooka nandyagadde nnyo tuddeyo we yatandikidde ku nsonga eyo mu Suratul Bayyina. Essebo aya ey'omukaaga. Suratul Bayyina ebeera yakumeka yagidde bwogezi nti seeka yagisomye seeka gwe tutaawulidde olidde ebeera ya 98 Suratul Bayyina. Tusome aya yakumeka yakuna aya ya mukaaga. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. mazima babawakanya mbannannyini kitabo n'abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala mu kumusinza baakubeera mu muliro Jahannam. Baakutuula bugenderevu mugo era abo be babi okusinga ebitonde byonna. Okiwulidde? Kati buli akwata ekitabo ekyo Black Book n'akifuula nti kyekitabo kye Allah yakakasaako dda omuliro Jahannam. Ate oli kitonde kibi nnyo. Lwaki obeerayo eyo olwaleero noga Katonda bali 3 ne bukera ku makya noga Katonda waffe ye Yesu ddala yayambala omubiri najja ku nsi nova wenkera noga kati bannanga atono Yesu mwana wa Katonda. Yesu bw'aba Katonda omwana we babeera bamuyitaani. N'otakomaawo ne bukera enkya noga nti bannanga ono Katonda amutuma kati ate mutume. Nokera ku makya n'ogamba nti newabadde ebyo tubiwulidde yatufiiririra ate Katonda n'afa. Ali wansi mu ttaka mu ennaku mmeka? Mbwe ennaku 3. N'otakomaawo n'okubuuza kati tubuulire kati ate ono Mariyamu onumise Katonda ate ono Mariyamu bannaffe ono abayita Bakatoliki. Ayi nnyina Katonda tusaabire ffe aboonoonyi. Tegerekese bulungi ono nnyina Katonda bagamba maani Mariyamu nga Katonda yaani ye Yesu. Kati nobabuuza nti kati ku Yesu ne Mariyamu ani yasookawo ne bataswala ono Yesu yasookawo nnyina. Oyo Katemba yennyini gwe tubagamba nti gwe mulina okuva buli ago abalira ekitabo ekyo muganda wange oli wa muliro kidduka emisana. Ffe tusomayo eyo tegerekese bulungi kubalaga nti wallahi muteekeddwa okuba basiraamu kubanga buli nnono ey'obwa Katonda basiraamu be bakoze eki be bagirina. Ennono y'obwa Katonda Katonda tumusinza muki mu bwomu obwe tetumugattako birala talinga kiwuka. Tubabuuza mutubuulireyo kisooka nabbi ki mu Bayibuli yonna eyogera ku kigambo Trinity nti Katonda bali 3 mu omu. Teri nabbi yakyogera. Teri n'omu. Kabeere Yesu. Yesu yagamba buno bwe bulamu obutaggwayo kana 17:3. Buno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera gwe Katonda omu nayogera ekigambo ekikulu ow'amazima. Ali omu tebali 3 mu omu. Ali omu ate w'amazima. Ngono ng'omugattako ey'okubiri nanga n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo baatuma mutume. Allahu akbar. Eyo shahada. We munaabitegeera ebyo mugenda kujja mu Busiraamu nga mwafula. Kigambo kinene. Munabyo tubagamba mukomeewo eka. Eno eddiini y'abannabbi eyayawula Katonda mutuufu okumwawula. Aya egambye nti innal ladhiina amanu. Tegerekese bulungi. Tuzeeyo mu Bakara. Eyogera kubakkiriza. Tubuuza abakkiriza be baluwa. Aya nnyinyi zitogeeza abakkiriza. Naye ngenda kusomerayo mmeka? 2. So konsomesa watu Hujurat aya ya 15. Hujurat 49 aya ya 15 Qur'ani yekitiibwa egamba bweti innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi.
Genda mu makulu. mazima abakkiriza ggere Tunoonya abakkiriza boogera kwe bakowodde mu aya eri. Abakkiriza ggere abatali b'ab'ekyupuli. be abakkiriza Katonda n'omubaka we. Be abakkiriza Allah nti ye Katonda waabwe ne bakkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmwe nadde akagurupu akakatudde awo. Mwenna mwawandika n'akatabo kaakano tukalina na wano mu studios zaffe okubalaga nti byonna tubagoberera twakakuba ne tukavaako. Tubagoberera luta ku luta. Mu kubagoberera luta ku luta temukkiriza Allah, temukkiriza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ebisigale tujja bimalayo olw'obuki olw'obudde. Tegerekesa bulungi. Somyako mu sura ya 32. 32 era nayo ya 15. Era nayo ya 15. 32:15 agamba bw'ati Allah tabaraka wa ta'ala innamal mu'min biayatina alladhina idha dhukira biha kharru sujjada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mazima ddala bakkiriza ebigambo byaffe abo. Mazima ddala abakkiriza ebigambo baffe beebo bwe baba nga babuuliddwa nabyo bagwa wansi ne bavunnama. Ekisooka temukkiriza Qur'an mugiwakanyiza ddala. Tegerekesa bulungi. Era mukama wammwe ye abeera waawo kigambo kya setaani naye nga nebyasoma asomye sharihi ya musanvu 21 naye ng'asoma gundi sharihi Abdurazak Matofu annyonnyola ebigambo Allah Abdurazak atuweetera ekyafaayo nga bwe kyali mu ggulu ye n'akisoma bino bigambo byani. Era mwenna ne mubuulira eyo n'enkona ne zikola ki ne zinywa. Temukkiriza Qur'an kimu. Ekyokubiri temuvunnama. Akamu ku kabonero k'abantu nti bakkiriza Katonda bateeka ekyenyi kyabwe kino eky'omuwendo ne bakiteekera Katonda waki wansi ne bakakasa nti kyekye. Ntegerekese bulungi. Mbagonze ebyo mwabigaana otuuka mu kyaki mwe Katonda wamwe mutamuleekaanya tawulira. Ulidde Katonda wamwe ogwo mutamuleekaanya tewaliwo kyaki gy'obeeramu okujjako mbeekuulo. Era okulinaanya kitegeeza kyamba. Kyaki obanga Katonda gwakolimidde. Muleekaana n'ombeera mu basatu. Tosobola kwebaka. Ntegerekese bulungi. Mwe Katonda wamwe ogwo muleekaanya ate fe tuli mwoyo. Omwoyo wamwe wakuleekaanira. Lwaki oba oleekaana? Lwaki oba oleekaana? Tubagamba musiramuke muwone mukyagaanye. Tubagambye munaabitegeera bino mugenda kujja mwavula. So tubayina ekugambye buli agoberera ekitabo ekyo muki. Kati mbakkiriza temuliimu. Tuli ffenna kati tugenda ku bannaswara. Seeka akitemyetemyewo ki bulungi. Abayahudi tetubanenya. Kubanga ne woba osomye Talmud eyaabwe yennyini. N'odda mu Bayibuli. Tegerekese bulungi. Jangu mu Qur'ani byonna byabwe babyiya buki buyiiya. Tegerekese bulungi. Tewaliwo Katonda we yali agambye abantu timubeera Abayudaaya. Babyetuuma buki bwetuumi. Eggwanga lyabwe lye baafuula eddiini yaabwe. Gye baafuula eddiini yaabwe. Tegerekese bulungi. Kati otujja ku mmwe seeke byabikoze eki abitemyetemye. Naye tugenda ku condition. Man amana billah. Kyebuuzibwa mukkiriza Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada. Condition yeyo. Kati kugambye ezo aya ezitulaga abakkiriza nnyingi. Man amana billah Allah muwakanya lwatu mu bino ebitabo byamwe nga mugenda mubikuba mu maaso. Era oyo wabadde ayogera mukama waabwe n'ateekawo Yesu Kristo. Tumuuse Yesu Kristo naye bannaye bano ababyogeza bino bakulanga ki? Kabisajja tumugenda mutwala mu swatu maayira aya 10:16 ng'alaajana. Mwe mwamutwalayo. Ne mumulaaje nsaba nange singa naye bagamba musajja wattu yali ayogera ku Katonda we. Teyeyitangako kiki Katonda n'olunaku n'olumu. Yagamba mu Yokaana 8:8 tookayowulire. Yokaana 8:8 Yesu alajja n'agamba kaakano musala amagezi okunzita nze omuntu ababuulidde eby'amazima bye nnawulira eri Katonda. Yesu abakakasa ye muki muntu. N'ebikola by'abatume 2:22 n'abayigirizwa be ne bakakasa nti Yesu muki muntu. Ne Pawulo yennyini eyababuzaabuza mmwe ne mubula n'enkola ne zikola ki ne zinywa yawandiika muki Mutemisewo ekisooka 2:5 n'agamba nti tulina Katonda omu n'omutabaganya wabaki kubanga waliwo Katonda omu
era omutabaganya wa Katonda n'abantu n'omu omuntu Kristo Yesu. olabye taito gyamuwadde muntu Kristo Yesu. mutabaganya w'abantu nani? Katonda amumanyi ne Yesu bamumanyi nti muntu. Ate Katonda si muntu. Genda kumba ku Mukosi ya 19 yagamba ki? Katonda ayinza okuba omuntu. Tusekamu naye nga byennaku bikwasa kubanga ennaku. abantu nga mmwe ne mutuula ne mutandika mwandibadde mukoze ekimwene ny'essaawa eyo ne mujja mu busiraamu nga mwavula muwone kubanga wallahi muli mu kuzikirira okutagambika. Sirituukiriza busungu bwange obukambwe, siridda kuzikiriza Efulayimu, mpulira kubanga nze Katonda so siri muntu. ono Yesu gwe gwogambye nti Katonda wammwe akugambye Katonda yennyini yamutuma ye si muki Katonda si muntu. Yakobo Tugendeko mu Yakobo. 1:16 Yakobo 1:16 agamba bw'ati, agambe tuwulire. temwerimbalimbanga baganda bange abaagalwa, Mpulira buli kirabo kirungi na buli kitone kituukirivu mpulira kiva waggulu nga kikka okuva eri Katonda ow'ebyaka, atayinza kuba na kufuukafuuka Katonda tafuukafuuka newankubadde ekisiikirizo ekyokukyuka. olwaleero abeera omuntu enkyabeere simanya jiba enkyabeere biki ebyo Katonda tabikola ki? Tafuukafuuka tabibeeramu takamafurajinga kuba buli ekikyusa langi kiba kitya. lwaki mulemera mu bukyamu nga nabo mukimanyi? eyo aya tayogera kumu, yali ebagamba kusiramuka. Man amana billah. maliriza na kano seeka nsomera hadithi eyo eri luddawa ndi mu sura ya 3 aya 85 ne hadithi eyo esooka aya 85. sooka onsomere aya yennyini kubanga nayo erimu ekyokuyiga egamba etya? And whoever seeks a religion egambye nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin. whoever seeks a religion yenna alina eddiini gy'asoma other than Islam, nga gy'osoma eyo si buki si busiraamu, it will never be accepted of him. munnange by'olimu oli kuki mukatemba. And in the hereafter, no. Seeka byatandise nabyo mmwe ebyobukristaayo byammwe byaku nsi munoonyamu kawogo. Mulidde munoonya akabiina buli linnya liba lye musanze kati tolaba bana abaddira olunaku olw'omukaaga ne balufula enzikiriza yaabwe ogenda obasingana fe tuli baseveniside nti enzikiriza yo ki ndi mu adventi bantu mulwa kiri muswalako. Katonda yali akugambye ddi nti enzikiriza obeere mu adventi. Mulidde kati woba olina kyogoberera kyonna nga si busiraamu muganda wange manya oli mu kuzikirira tekigenda kugasa mu maaso gaani. Ekisooka lwaki kikugasa? byonna byemukoleramu byonna bifu. Kitundu ekyokubiri mana amira swaliha byonna byemukoleramu Katonda mumuleekanya buleekanyizi, mubeeramu nga muzina, mwambala bubi, mwenywa emwenge, buli bye mukola byonna biri against God's will in these two books, Quran and the Bible. Malayo aya. And in the hereafter, he will be one of the losers. Narrated Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam said, by him Allah, in whose hand Muhammad's soul is. Allah's messenger said, by him Allah, in whose hand Muhammad's soul is. There is none amongst the Jews and the Christians of this present nation who hears about me and then dies
without believing in the message with which I have been sent. nga tokkiriza Qur'ani eno tokkiriza Allah nti katonda wo tosiramuse He will be from the dwellers of the hellfire. oyagala toyagala muliro wetwogera ku muliro wano mulowooza byaki byakusaaga naye akaseera tekali wala nga mugutuuseemu musiramuke muwone Qur'ani etugambye etya sura ya 2 aya 161 Allah agamba atya Sura ya 2 aya 10 Allah agamba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. ogenze mu nsanvu eneribiri ogenze mu suratu Ma'arij aya ey'omukaga n'ey'omusanvu kati komaweno mu suratu Bakara aya 161 mbadde mbajjukiza abalowooza nti omuliro guli wala agamba omubaka bwe yamala okubajjira ng'ava eri Katonda ono ye Muhammadi emirembe gibeere ku ye 100 ngandi 161 161 agamba bw'ati mpulira Qur'ani ey'ekitiibwa 2:161 mpulira mazima abo abatakkiriza abo mwabaganya okusiramuka mmwe ne batuusa okufa nga si bakkiriza ne mugeza mufa mu mbeera eyo nga mukyaganya okubeera baki abasiraamu abakkiriza abannamaddala aya Allah seka aya yagisomye egamba nti idkhulu fi silmi kaafa muganya okuyingira mu busiraamu mukuggweremu oyo mulumbu oyo yalozaako ku buki ku busiraamu yanywegerako ku busiraamu ate ogikozesa nnyo mwabanyogedde obusiraamu gwe wabunyogerako ntegerekesa bulungi wabunyogerako n'obudduka mazima manya aya eyo gy'osoma suratu Hadid ogenda muli osomanga n'eyo 15 kakase gy'olaga genda maaso abo kiri kuba ekikolimo kya Katonda ne bamalayika n'abantu bonna tobanenya nnyo Allah okuleeta ekigambo ekyo nti baliko ekikolimo ogenda omusiŋŋaana bw'osoma ekyamateeka 22 ng'omuntu yenna akomereddwa ku musalaba kikolimo tegerekesa bulungi bw'osoma Bagalaatiya 3:13 nga ne Yesu yakola ki bagoberera kikolimo muli ku kikolimo tegerekesa bulungi ogenda omusiŋŋaana kyaki bagigize babawandiiseeko bataddeko omusalaba nti buli ayingira wano oli mukolimire tegerekesa bulungi bw'ofa ne bakateekako nimunange gwe gutadde wano oli muki oli mukolimire tegerekesa bulungi kati embeera yonna gye muwangaalira mu muganda wange yakola ki yakuzikirira ntegerekesa bulungi muli mimikoli Allah kyatugambye ti muliko ekikolimo kya Allah bamalayika be neki n'abantu bonna okutwalira Allah khalidina fiha okutwalira baki la yukhaffaf anhum al'adhab wala hum yunzarun bakubeera mu kyekikolimo ekyo lubeerera si bakukendeezebwa ku bibonerezo era bo si bakulindirizibwa kati yenna ali eyo ng'okyali mu ebyo muganda wange oli mu muliro guveemu dduka misana sajja Pawulo yawandiika ebigambo bimu bibuusa amaaso Bakolinsi ekisooka 3:15 nga tumaliriza seeka Bakolinsi ekisooka 3:15 katutuukewo agamba bw'ati 3:15 omulimu gwa buli muntu bwe gulyokebwa alifiirwa naye yennyini alirokoka naye bw'ati kuyita mu muliro mugenda kuguyitamu mugobeeremu mubengeye nga mulaba subhanakallahumma wa bihamdika